engasinzira kusingiza kwenda kubakulira omwana ogenda okubasanga era mu kitwale olinnya Yesu nga 25 omwezi ogw'omunaana guno ogutandika tulina concert ku theatre la Bonita okuyingira emitwalo 5 VIP emmeeza ya Chakala tubadde tubasaba mubeereyo. Kando musiramu tajja wagofiirwa oba yabana Mukama yebazibwe abwekitiibwa Mukama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nema neka jamaa zikizao bizibu manakaja kwa yule bana Mukama yebazibwe tubalamusizza nnyo amanya n'eddoboozi ze maama nakanjako maama patricia banange tubakoola ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana wali ku theatre la Bonita mutuli bulala concert banange mujje mutuwagire okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya 1 million tubasaba nga bamutwagadde mujja tetugenda bayiwa tugenda bawa ekisinga Mukama yeebazibwe pasita. Akati pastor ndowooza nzira ndiloti omayo bekane banenjula pastor wazimba mubanjemu wandi muleke mubanjemu dada jagala sente njozo musiramu iyo wandi ndowooza kamunera zokuba ali mulala njamukula beeri nga tuli mabbali ne pastor mbadde nsaba ku kibugu kyaffe abeere banna kyengenda okukola ngenda kugula emmeeza naye ani anaatulayo tusuleyo anaatutuulirako wano bagange ogamba tukuweko ababeerawo ku bakyaki katulwakyobera teweesasulira oda abayitamu efula abatambula naye bano abaana bafuzi basita. We should clap for these guys. Nekyaki nebaza twebaza nnyo okuba nga tuliwo olunaku lwaleero sikyangu era tujja kuba nga tujjanga ne tusaba nesibi ono asumbwa nyo patricia ndowooza mumaali si bwe kiri Mukama yebazibwe Mukama mulungi obudde bonna amanya n'eddoboozi sibitoka hello my queens we're so happy to be here first of all and we're very happy. We know we're not used to be in charge at all. Oluzungu bangira nnyo mu lusungu nesijja pabusa balebe bajja twagala pastor tweyanza nnyo okukkiriza okujjako wano naffe okusanga n'abantu bonna ffe baani aba muzina akambuzeeno abantu abazinire kada muzine ajja kuzina ajja kuzina pastor ennaku z'omwezi 25 genda kukuluja August nja kukuluja kuwate mukamuke zinamuka okubaza abantu bange bonna ku famire yange banna nginebalize kuba omusajja oyo akukwata buli okukola bataata mubulamu agambye ki naye banna omusajja wamuyita fadex taata
tuyanze kubana tumanyi abantu abazimba tulina ebigambo bingi abapangisa mbalaba nkulaba making sure nti osaba omwezi guno sente ozifune ate lozimbe si bwe kiri banana n'obuulize ze radio libaduyingira oba se kyo muzimbe iyo mbaduyingira njogedde bubi mujja kuzimba mulimba kwanza si bwe kiri okay tuyanze You're welcome. Enaku zino buli muntu ndaba azinanga oyo yonna gye tudda. TikTok is becoming a very big thing. You guys are becoming superstars. Nagwe nali nawe ku papazi. Nakulaba. Nali manyi muwanvu nayo. Katwebaza. Ayi Mukama twebaza olw'abaana bano. Balina ekikulu kyabwe nga mmeka. 25 August. Tusabye abantu bagende bamawakire nnyo kubanga bazze mu church tebagenze mu masawo. Webale ebirungi byebawadde okuganja abaana bato abawa idea okuva ku landlord n'ebyonna bibazanya ebinyumira Abannayuganda. Mukama tusabye obakuume, tusabye obasanyuse, obakole ebyekisa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Akamanya kazenga iri unamamanyi maama nakanjako landlord Sibbi Chakala Sibbi TikToker musiramu kati gwateekamu bino biki agambye ki waki ebanange no eyo byoyi kale ulira ebintu ebitu naye omukisa gwewunyisa seconds can change your life. Just seconds. And I think God has given you an idea. Young people, be creative. These guys are being creative. The pastor. You say, Sabina, kale kama abiri namu wano waka mujjana n'omusaba tusabisa balaba tusabisa ndoza nabe mutuula nga kuli Linda kwa mzindalo kukola otuulira ompulira njogera abatonnaba njogere bannange ngenda kuza omwezi 28 omwezi ogwo lindako nziramu ntandike bulina beti kwisa mirundi emeka kwisa mirundi 3 wali akajasi mu kisaawe ngenda kuza omwezi 28 ku Lwakutaano luno guno omwezi ogw'omusanvu mukatemba mu binyanyanyanya mu bulina beti experience ate nga nange ngenda baawo ngenda kukamulira omuntu mujja kiwulira kale twesangayo wali mu bulina beti experience wali mu kisaawe kyekajansi mu kisaawe nga nakuza omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu nange kanyini maama nakanjako ne bulina beti ne famire yange yonna Bela ndio nayagenda beyo nga 28 tubeereyo guno omwezi gwenyi sibwe kiri twesanga yapangisa mwena Ladies and gentlemen, I'm calling you to come to Bugembe's Chivulu. Tomato. Yes, tomato. We're calling you. Come on. Yange nakuza omwezi 28 Luganda gwayogera mu Luzungu nga nakuza omwezi 28 on 8/28 twananagira nnyo mwana ngo Luzungu nakusomesa santozi wa sibi sorry nga 28 omwezi ogw'omusanvu tugenda wali kajasi mu kisaawe mu bulina beti experience katamba mu binyanyanyanya nga yadesona balira mbezira on the 28th twesange kajasi tubaganye ku kisaawe
Hello, my queen, where's my beautiful? And I was saying, I don't know, I'm going to go to him. Muteleka just to me. I'm trying to learn some little Uganda. I don't understand. What's I'm going to Egypt. I'm going to Egypt. Going to Egypt. By force. Thank you for giving me another hand. Oh my God.